Abaluganda abalungi Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Abalungi ba Katonda mbaaniriza mwenna mu kifo kino, mbaaniriza mwenna abantu ba Katonda abali awamu naffe abatulabira ku YouTube, abatulabira ku YouTube, abatufunira ku Facebook, abatufunira ku TikTok. Katonda omuyinza w'ebintu byonna nsabye abasanyuse mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amanya n'eddoboozi bitibwa omweza wa Mukama, Robert Kateregga Major, abasinga gwe bamanyi nga Major, y'ono yennyini gw'olaba era gw'owuliriza. Nebaza Mukama nti yatutikka enjiri eya truth and justice ewedde mu nsi ensi gye yeetaaga. Mukama n'asalawo agitukwase tugireete eri abantu be. Olwaleero tuli ku mulamwa oba ku mutwe gw'enjiri okugamba nti tuyige oba yiga okukema emyoyo. Buli lw'oyiga okukema emyoyo owangula bingi. Buli lw'oba mu nsi eno gye tulimu, eno ensi gye tulimu, katusabe. Ayi Katonda kitaffe nannyini ggulu n'ensi, Mukama nzuno mu maaso go n'abantu bo, abaami n'abakyala. Mukama ndi wano okukola omulimo gwe wantondera okukola. Ndi wano Mukama okutuusa ekigambo kyo eri abantu bo. Kubanga Mukama awatali kukola mulimo gwo Mukama obulamu sirina. Naye buli lwenkola omulimo gwo n'obaako b'owonya, n'obaako b'osisinkana, obulamu bwange bweyongera. Ayi Katonda ali mu ggulu kitaffe, nyanjula abantu bonna mu mikono gyo. Nsaba amagezi agava gy'oli. Omwoyo wa Mukama maamira abasajja bano n'abakazi bano. Omwoyo w'amagezi akwe ku mitwe gyabwe. Omwoyo w'okumanya ake ku mitwe gyabwe. Nange kennyini Mukama nsaba omwoyo w'amagezi. Nkozesa okwogera n'abantu bano ekigambo kyo bakitegeere. Taata nsabye osisinkane omuntu yenna aliko endagaano. Aliko endagaano kwata ku kifuba kyo. Gamba ayi Yesu, ayi Yesu, gwe kabaka era omulokozi w'endagaano. Gwe omubaka w'endagaano zonna era yamalawo endagaano zonna. Gwe yakola saddaaka esinga zi saddaaka zonna. Mugambe Yesu nkimanyi nti bwe wakomererwa ku musaalaba n'oyiwa omusaayi saddaaka zonna zaanafuwa. Nsabye oyogere n'omukazi oyo, oyogere n'omusajja oyo. Mugambe ayi Mukama, nsumululaako buli lujegere lwa mulabe Sitaani. Nsumululaako buli njegere za mubi. Ze mbadde nagwamu nga simanyi. Bingi omulabe yantega n'ambaka mu mitego gye nga simanyi. Naye Mukama nsaba onsumululeko buli mwoyo. Era agamba mpamba amaanyi gonna ag'ekizikiza, agafugira mu bbanga, agafugira mu ttaka, agafugira mu bifo byonna, nga wamba mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama akuwadde obuyinza ku maanyi gonna ag'ekizikiza. Amiina era amiina. Nebaza Mukama olw'abantu abagoberera message eno. Mukama bawa omukisa. Era njagala obategeeza nti togenda sigala kyekimu, obulamu bwo bugenda kukyusibwa. Nkusaba okola ekintu kimu.
okole ekyo Katonda kyayagala. Fuba nnyo okulaba nga odduka mu makubo omulabe waakuteegera. Ateza amakubo mangi ng'anoonya ggwe. Bayibuli etugamba nti mubeere bakalaba ng'ebyana by'omusota. Nabagamba nti omusota kyali kisolo ku bisolo Katonda bye yatonda, era kyali kikalaba nga kigezigezi. Y'ensonga lwaki Sitaani yasalawo oguyingiramu, kubanga yagulaba nga kkubo luguudo olusobola omutuusa buli wayagala otuuka. Sitaani ng'akozesa takozesa bantu basiru, anoonya abo ensi beetegeera nti bagezigezi basinga okukozesa. Mwe mwenna abazi bagoberera mesegi eno, kati nsaba okulula, tukyatambula era tukyagenda mu maaso n'okuweereza kuno mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo ali wamu naffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ali wamu naffe. Yeebazibwe nnyo ab'emikwano, abooluganda, yeebazibwe nnyo Yesu Omunnazaaleesi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo 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 nnyo, omuyinza w'ebintu byonna. Osande Mukama, ogulumizibwe Katonda Kitaffe. Bwe tugenda mu Yokaana, njagala osome nange, ndi mu Bayibuli yange wano. Yokaana ekisooka essula ya 4 egamba bw'eti: abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, temukkirizanga buli mwoyo. Yokaana essula 4 onyyo olusooka atugambye abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo. Olowooza Yokaana ono yali mulalu? Kale oyinza ogamba katugamba Robert atugamba tukeme emyoyo. Who is him? Abaagalwa, ekigambo baagalwa kiva wala era kiba kyakwagala, abasinga obungi kwe mutalina. Oyita ku munno nti mwagalwawo, oba omwagalwa mumanyi ono gw'osula naye mu buliri, gw'oyagala ennyo, gw'oyita omwami wo. Si ye mwagalwa yekka, wabuli buli muntu yenna ali ku nsi Katonda gwe yatonda mwagalwa, mwagalwawo. Pointi yange eriwa? Abaagalwa njagala mbabuulire nga tetunnaba kwambala kwagala kuli okuli supa okwa Katonda.
sitaani akyakulimbalimba nnyo. Asande Mukama. Abaagalwa, ab'ebitiibwa, sitaani abateguka enkola ze babeera bantu abavudde ku bintu by'ensi. Abakema emyoyo ne basobola ogitegeera babeera bantu abavudde ku bintu by'ensi. Ebintu by'ensi kyeki? Yeggwe, yegundi, ke kamere, ke kawogo, ke kacyayi, ye mwami. Kizibu nnyo abantu obivaako. Beera mumativu n'ekyo Katonda kyakuwadde, kyatakuwadde kiveeko. Beera mumativu. Beera mukkufu n'ekyo Katonda kyakuwadde. Beera mumativu n'obulamu Katonda bwakutambulizaamu. Ogenda wona bino, ogenda wona okujoogebwa, ogenda wona okufootoolwa, ogenda wona okukozesebwa ebyambyone. Buli lw'onabeera ne self confidence munda mu ggwe, n'obeera sanctified n'ebyo Katonda by'atadde mu maaso go, n'obeera mumativu n'ebyo Katonda byakuwadde, ogenda kusobola okukema emyoyo egy'omulabe sitaani, okutegeera ogwa Katonda n'ogw'omubi. Sitaani ayagala nnyo okusanga abali mu bwetaavu obungi. Mbagambye, sitaani ayagala nnyo okusisinkana abo abali mu bwetaavu obungi. Kyobeereramu omwetaavu kyayagala akozesezeemu ensobi. For example, oyagala mwami atandika oleeta ebirooto ng'ayitira mu sayidi ya mwami. Oyagala ssente atandika okuleeta obukodyo bwe, emyoyo gino nga giyitira mu sayidi ya ssente. Lwaki nkugamba nti matira n'ekyo Katonda kyakuwadde osobole okukema emyoyo? Nze ndi musajja omusuubuzi w'emmotoka. Bagezaako bangi okundetera emmotoka eya kaadi zeezi abafere. Nze siferwangako, n'ababba emmotoka yange bagibba lw'amaanyi nakeera ku makya ng'olujja lukalu. So tekitegeeza nti banfera. Nze siferwangako. Teri muntu ayinza kujja kunnimbalimba n'antwalako ebyange. Bakulimba lwaki? Sipaapala nansi. Nakkiriza nti Katonda kyampadde kye kyange. Mu mutima gwo nga tonnafuna kuwummula, olwana n'abantu, obeera mu ntalo, obeera mu kulimba, obeera mu kuwaayiriza, kubanga onoonya oyitawo. Njagala obeere mukkakkamu, omatire Katonda byakuwadde, otambule bulamu Katonda bw'asazeewo otambuliremu. Mwana wa Katonda, ogenda kuba muwanguzi nnyo. Ogenda kusobola okukema emyoyo gy'omulabe kubanga tokyabuubuuka. Naye ng'okyayina by'obuubuukira, omulabe waakutegedde, watadde manduso okukuba. Ndi musajja yategako obukwale. Obukwale mubumanyi? Mukama akuwa omukisa atandise okulaba omulungi wa Mukama. Aisha Nalwega, omanyi mbaagala nnyo nnyo. Katonda yampa okwagala. First, Katonda bw'akusumulula, bw'olokoka n'osumululwa, osigala kufuuka mboozi, naye oba bye bakwogerako si bituufu. Ekisooka omutima gwo guba muggufu. Omuntu atalokokanga ayalokoka n'atasumululwa tasobola kuba na mwoyo muggufu. Buli budde alowooza kulwana nago nti, buli budde alowooza kulwana nago nti, buli budde alowooza nti gundi asibye omukisa gwe. Tonnakyusibwa. Era sitaani tonnatuuka na ku levu ya kukema myoyo. Ng'oyagala okuteeka ku levu ekoma emyoyo, sooka otereeza omutima gwo.
ono omusajja gwe tudiringa naye gw'osibwa goba mugezi. Sitaani mugezi, kuba n'ebyokulwanyisa byajja nabyo byonna alonda first class. Sitaani gwe tulwana naye mugezi, n'ebyokulwanyisa byakozesa okulwana naawe mu lutalo luno akozesa first class. Weapons ezo akwata ziri eziriko n'akamasamasa. Kitegeeza nti mugezi ate w'amaanyi. Kati kuba munafuna muwangula otya, sooka obeere mumativu na buli Katonda kyakuwadde. N'ekyotanafuna kigyeko amaaso, manya nti omuyinza w'ebintu byonna mulamu, kubanga Yobu agamba nti omununuzi wange mulamu. Kati omununuzi bw'aba mulamu, kiki otayinza funa? Omutwe tuli mu kuyiga okukema emyoyo. Olwaleero ntandise ne topiki, ntandise ku lunyiriri oba ku ssuula ebadde egamba nti tukyuse emitima gyaffe tubeere bamativu n'ebyo Katonda by'asobodde okutuwa. Tumatire n'ebyo Katonda by'asobodde okutuwa. Ebiseera ebisinga kikwetaagisaamu okuba omusiru eri ensi, naye ng'oli mugezi, buli lw'obeera mu Katonda n'oba mumativu, ofuna akaseera akasengejja emyoyo gya buli kigambo. Nakugamba ekigambo ekirala nti beera mwangu okuwulira naye oleme kuba mwangu kuzzaayo bigambo oba kwogera. Ebintu ebyo omulowooza omuntu omugezi wandibadde ofuna ne woobissa. Era n'otuula wansi ne weekyekinga mu ggwe, kiki ekikuwangula? Osamwasamwa nnyo, Sitaani wagenda oyitira akukube. Sitaani agenda leeta akantu kati nnyo kati oleyabuuka n'oyogere bingi akufunira. Abantu abakema emyoyo balina okusooka okuba abeetoowaze, bakakamu. Ebyo nabisomesa ayagala ojja bisanga mu butundu obuwedde mabega. Olwaleero kyendiko kikino, njagala obe mumativu, tobubuukira by'otalina. Ekirala, yambala okwagala munda mu ggwe. Yambala okwagala munda mu ggwe. Yambala okwagala munda mu ggwe. Okwagala ye Yesu, okwagala ye Kristo, amateeka ga amakulu. Oyagalanga Mukama Katonda wo lyerisooka n'omutima gwo gwonna. Eryokubiri, oyagalanga muntu munno n'omutima gwo gwonna. Galyaga aga amateeka abiri bw'ogakumira munda mu ggwe, kitegeeza buli kintu kyonna amateeka ga Musa 10 ogenda kuba ogalina. Wangi amateeka 10 ogenda kuba ogalina singa oba n'amateeka ga Yesu Kristo 2. Olina okwagala. Nze mbabuulira mbaga nti baana bange, kambayite baana bange munsonyiwe, oba baganda bange, amaka gange, ennyumba eyange, yange naawe. Tewali kintu Katonda kyateekeddwa kukuwa kikwawula mu kwagala kwa Kristo. Buli Katonda lwakuwa akayumba ne kakusingira abantu, kaba kakwawudde mu kwagala kwa Kristo. Buli Katonda lwakuwa omwami n'akusingira abantu n'ovuma buli kiramu nga tomaze na kwetegereza, oba ovudde mu kwagala kwa Kristo. Mukama akuwa omukisa bale kuwulira okwagala. Okwagala buli lw'obeera nako mu mutima gwo. Omuntu omubi, kankugambe kino kikwate bulungi, kamalina kwetegeka nga nkigamba. Eno ensimbi
Petra mukama akuwa omukisa sanyusa okulaba eno ensimbi ge mazima amatuufu abantu babi, abantu bakuusa, bawaayiriza, tebasiima, bali awo ffenna tubayisemu ne tubalaba. Nebaza Mukama nti ampisizzaako mu kaseera akazibu nantegeeza ki kye nnyina okugamba. Mukama akuwa omukisa nsanyusa okulaba. Amiina, Mukama agulumizibwe. Aisha omukyalo oyo golaba ku screen ayitibwa Petra oba Nteme Pelepetwa oba ye Petra ye Petrera. Gezaako abe mukwano gwo munyumyenga munoonyeeko mukwatagane tubeere omuntu omu tubeere kasaako. Bwe tutyo bwe tugenda okuyinza okuwangula omulabe. Buli lwe tuba n'okwagala tukuba omulabe tukema emyoyo era ne tuwonyezebwa. Okwagala kyakulwanyisa kinene nnyo era nga tuli mu kusomesebwa tukema tutya emyoyo. Okwagala nsonga nkulu nnyo etutaasa era ne tugiga okukema emyoyo. Tulina okuba omuntu omu. Tereza omutima gwo. Nebaza Mukama nti Katonda yatereza omutima gwange na step mama wange kwe bali kuno n'abamu ku bamuliraanye basobola omugamba oba bamulaba ayinza okuba nga nokulaba alaba. Katonda yantonda nempita mu kubonyaabonyezebwa. Ennaku nkimanyi nabonaabona okuva mu buto bwange mpaka naye gye nakoma okubonaabona waliwo omusajja yajja n'aŋŋamba nti omulabe wo mwagale kubanga oba omukumira amanda ku mutwe. Katonda gy'akomye okunsanyusa. Njagala okutegeeza bye nayitamu byali bingi. Mwana wattu ne wemba bw'ogenda mu bujulizi bwe nnyina ku YouTube eyo ŋŋamba abo Katonda yakozesa bakozese. Lwaki yabakozesa bukozesa? Yali ateekateeka olugendo luno Mukama sobole okusisinkana twogeremu ebigambo bino. Singa tekyabaawo tewandindabye. Waliwo ebintu by'oyiseemu mu bulamu bwo nga Katonda abiresse bibeewo obeeka abantu b'osisinkana ate basobole okwongerayo. Petra, osobola okuba ng'oyise mu bizibu bingi naye nga Katonda yayagala oyitaawo obeeka abantu b'osisinkana mikwano gyo musobole okuba omuntu omu mwana wattu bakwongereyo era saagala kiga nti bakuzimbe oba bakole batya naye Katonda ateeseteese byonna okufuula kabaka. Okutuukiriza ekyo kye yayogera ku bulamu bwo. Awatali kikusuula Yusufu mu kinnya tewaliwo kuba katikkiro. Nkiddamu, awatali baganda ba Yusufu kumusuula mu bunnya tewali buwanguzi eri Yusufu. Netiwaka eyinza okuba etawanyamu naye tukigumire. Nkiddamu, awatali baganda ba Yusufu kukwata Yusufu kumusuula mu bunnya, obuwanguzi bwa Yusufu, ebirooto Yusufu bye yaloota tebyandirabise. Amiina, nsuubira ekitegedde Nteme. Nnyumirwa nnyo okuyita Petra. Awatali najingo Mukama kumukisa. Awatali baganda ba Yusufu kukwata Yusufu kumusuula mu bunnya tewali buwanguzi bwa Yusufu era ebirooto bye yaloota yandifudde nga tabirabyeko. Mu lugendo lw'obulamu bwo waliwo ebintu ebigenda okujja bikutomere naye nga biteekateeka okutuusa awa Katonda gye yakutegekera okugenda. Lwaki nkugamba kino? Manyi binyiga bingi bye tuyitamu. Natemwa nakula mu kubonyaabonyezebwa. Nakula siweebwa yadde ebyokulya nga babinkweka n'obinkweka naye ng'ate nkola nnyo. Teri yali ansinga kukola. Abantu b'e Nakyenyi babeerako ku mikutu gino bagoberera.
nasulwa mu toyi nga ndi kaana kato simanyi myaka gye nali nina ne bansula mu toilet nanyululwayo. Ebyo byonna lwaki bibaawo? Katonda ateekateeka omuntu agenda okuba omumativu. Nakugambye nti mu lugendo luno olw'obulamu nga tunoonya okuyiga okukema enkwe z'omulabe Sitaani, tuyina okuba abamativu mu mitima gyaffe. Nze Robert siriiko alwanirira ng'oggyeko Katonda ate yampa amaanyi mu mutima gwange, sirinawe ŋŋenda ne sirwana lutalo tuwangula. Omununuzi wange mulamu atudde mu nze. Byempiseemu bingi, byoyiseemu bingi, ebyo bye bikola ggwe. Awatali Sawulo Dawudi tosobola mulaba. Katonda akulesa oyitemu ebyo asobola okuggyamu omukazi ow'amaanyi era nkusaba oguma omwoyo. Kye mbadde ntegeeza ekirala kalinganga oba nkayite kasasi nkayite kasasi. Tuyige obutamalwamu bintu byansi. Sitaani singa azuula nti tomalwamu kintu kyansi aba takyakusobola. Wangi Sitaani singa akuzuula nti tomalibwamu bintu byansi aba takyakusobola. Aba takyakusobola kubanga buli kyaleeta ogamba byenina bimmala. Buli kyaleeta ogamba byenina bimmala. Katonda byalese gye ndi bikola ki? Bimmala. Kyekyo kyayita okumatira mu Kristo. Okumatira mu Katonda waffe nga ne bw'oba oyimiridde okuweereza tonoonya ssente, tonoonya bitiibwa, tonoonya kwagala, onoonya kimu, abantu ba Katonda bafune emirembe. Bangi mubalaba waliwo abantu, waliwo omuntu omu yadde annyomeza nangamba oli ajja mu mukutu mu nnaku 3 n'asabayo akasanduuko ga muwe ekimu eky'ekkumi, muleete ebiweebwayo, musige muki, muzimbe ekkanisa eno, mukole kino. Just essaala emu gy'ayogereddeko ebigambo 10. Kitegeeza ki? Waliwo by'anoonya. Truth and justice tuzze okumalawo ebyo. Omutima gwo Katonda gwe yeetaaga, si bugaggawo. Katonda ng'amaze ottula mu mutima gwo n'akuwa emirembe. Bino ebintu by'ensi bannange gye balababulira nti ebyamagero mmere y'abaana. Katonda kitaffe gwe tusinza ye mugagga, tasobola kukumira mu bwavu ng'oli mwana we. Ng'agamba onsabe nange ndi kuwa amawanga gonna okuba obusikaabo Zabbuli 2:8. Ayinza atya okufuula omwavu? No, tekisoboka. Obwesigwa bwo busse mu ye. Nze ndi kasajja nga bondaba, ndi nga bondaba. Ne mwana wa tusimanyiirwa. Ogenda kungula, ogenda kunsasula, kiki kyompa kye sirina? Sitegeeza kuba nti ndi mugagga, nedda. Katonda byampadde bye bimala. Njagala bategeeza baana ba Katonda ekyo Katonda kyakuwadde kimala. Omuntu yenna tajjanga kukozesa kintu kyonna nti akubuzeebuze. Sitaani ogenda kuba omaze omuteguka. Tukkirize Mukama tikyatadde mu maaso gaffe kirungi. Tukkirize Mukama nti byaleese mu maaso gaffe byebyo byasazeewo tutambule nabyo. Nze ndi musajja ayogera nammwe nti ne bwe nfiira wano wonda wano Katonda nanzigyamu omukka ne ŋŋenda. Amazima ga Mukama sola muga nti Mukama nnindaako. Nedda ne bwagamba nti kati Robert nkutwala, twala Mukama ntwala, kubanga ye gwaninako obuyinza. Teekateeka obulamu bwo bw'otyo mu maaso ga Katonda. Obulamu ajja bukuwa, obugagga ajja bukuwa, naye kkiriza n'ekyo kyakuwadde oba mutwalo gukumala. Buli lw'oba nga tomalibwamu bintu bya nsi eno abantu bangi tebagenda kukumanyiira. Naye jjukira Sitaani nabagamba akozesa bantu.
akozesa abo abalinga ab'omuwendo mu bulamu bwo basobole okukuba wansi. Kubaako maama, kubaako taata, kubaako jjajja, kubaako ssenga, kubaako bu boyfriend, kubaako baani bwe bityo. Akozesa abo ka boyfriend mubadde muli kusimukaganya nkukyaye ng'omutima gukuggwamu. Ye musajja ekalimusi. Eliya yagamba Mukama nze nabbi nzekka asigadde namugamba nedda Eliya nedda. Ninayo akasanvu akatasinzanga Baali. Gwe weerabidde nti Katonda alina akasanvu akatasinzanga Baali mwe muli omwami wo. Otya ki? Bakazi mmwe muyiga okwekkiririzaamu. Kamba buli nze ndi musajja. Omukazi amanyi kyali amenya. Ekisooka osimbwa amavivi ku ttaka, oyavula, weegayirira nnyo, ate agenda okutuuka okukkiriza omukwate ku ttama ng'ogamba Mukama weebale. Manya kyoli nti oli kyamuwendo, tokkiriza muntu kuzanyirako. Abantu abategeera batunuulira nnyo omuntu ayawa ekitiibwa. Ebyo gwabimanyi mbwate ndi mubi, mbwate figa sirina wa. Abalungi bali badde basinga mu bufumbo. Baana ba Mukama gano ge mazima. Nze ndi musajja. Naye omukazi yenna ayewa ekitiibwa ayogera sense, tebamwepankirako. Ekisooka yazimba omusajja, ekyokubiri aba yeewa ekitiibwa, takkiriza muntu muzanyirako mubabaalukirako, buli omu n'akwatako agagalo. No, respect yourself. Ogenda wona emyoyo egyo emibi egijja gisaatuuka. Ebisajja bijja nga kyavudde na ku mmindi, oguvubuka guze n'omusito gwa sigala ku mumwa ne gukwata ku mwana wa Yesu. Osaanidde okuzanyirwako. Oyo sitaani oba omuwonye. Ebyo bye bimu ku bukodyo obulina okuwonya, obulina kye bayita okukema emyoyo. Nze ndi wano nga bw'ondaba. Naye teri muntu ne bw'aba manager ne bw'abaani first ne muŋŋa nti kuwadde cancellation, nazaalibwa mu kata. Nakolako ssente ne mba nazo mu bungi, nazijja kata. Oba nazijja ku mulimo gwo, sigambye nti mweyise bubi ku mulimo. Naye tokkiriza ate kumanyirwa nnyo. Waba bagamba nti siraamuka oyagalwe, siraamuka teweetaaga kusiraamuka, weetaaga kutegeera Yesu wo ate n'omubeera naye n'omunyweza. Mwana wattu Yesu wo nkugambeyo na kino, titofuba nnyo mulaga bantu nti gwe nkulaga Yesu wange mu maaso, oyogera na bingi, mukkirizeemu, kola bikolwa. Bajja mulaba ng'ayaka. Beebuuza omuntu ono kiki ekimufugiramu? Nti alina Yesu. Nti alina Yesu. Nti alina Yesu nga balaba kyoli, kyolabika ne kyotambula. Njagala obategeeza nti Yesu wamwe agenda kulabika mugenda gaggawala. Temusobola kuva mu truth and justice nga muli baavu. Ndayira aga Katonda yakola eggulu n'ensi, oyo eyakola eggulu n'ensi nga ye mugagga, temujja kuba baavu. Ku lwa Katonda omulamu gwensinza temujja kuba baavu nga mwekuumidde mu kkubo lya Katonda. Mpozi nga gw'osazeewo okudduka opapaale n'ensi, ne bw'enaaba bizinensi nga yeetaaga kuba mataffaali, nze ompitanga nezijja ne tugakuba. Ompitanga ku polotiyo bw'oba olemeddwa okuzimba, n'enzija n'enkuba amataffaali kubanga manyo gakuba. Ofe mbu tolina nnyumba, mb'ofiire mu muzigo. Bw'oliba obuliddwa ssente zigagula, mpita nze nzije njagakuba. Naye ojja kuzimba, ojja gaggawala. Toyinza sinza Katonda omulamu n'ofa bwavu, otya? Tekisoboka. Bane kanveeyo eyo plug mwekumire ku truth and justice. Ekya mubeere mikwano gyange, muli bakwano bange. Mbaagala nnyo. Tulina okuwangula. Ndabyeko Katonda agaggawaza abaavu. Ffe baani? Nze bw'ontuusa ku mayumba agange toyinza kugamba nti byange, kwanze bagakana akaana kakola kiwana. Ebyo Katonda byagenda okukola mu bulamu bwo. Katonda bw'omulaba bw'afaanana gy'oli. Ky'olina okukola okimanyi.
kutunuulira ye ebizibu weebiri, abantu we bali, bajja kwogera, bajja kukola byonna, naye amaaso go gatunuulize Katonda. Weebale nnyo kunjagala mwana wa Mukama, nange nkwagala nnyo. Mbaagala nnyo nange bannange. Kati katusome, musomeko nange abatalina gundi Bayibuli. Ebyawandiikibwa bino ndooza ngenda kubanga mbibateera mu inbox. Yabyagala mu inbox ogenda kuŋŋamba, naye ngenda kuba manyi buli omu embeera ze. Waliwo abalina Bayibuli abatalina nga zakyankalana, ngenda kubanga mbaweereza ebyawandiikibwa. Wulira Yokaana essula 4 onyi olusooka atugambye bw'ati, Yokaana ekisooka essula 4 atugambye bw'ati, abaagalwa temukkiriza buli mwoyo. Myoyo emeka egize ne gyogera mu bulamu bwo? Bantu bameka abakuleetedde obunnabbi? Ebijjato bimeka byoloose? Nze waliwo dinaku zinadda ngamba Katonda akundaga ng'okola bw'oti, Katonda akundaga ng'okola bw'oti, nga nzira eri n'enseka. Nenga ne Mukama olina obuyinza. Kaakati nze gwe bagamba okola kino, ne Mukama nze nga sikikola. Oyo Katonda kika kyalaga Saamu wano bino. Nabagamba omwoyo ogw'amazima ogwolesa ebintu gye tuli. Walimu okubaamu ekitiibwa kya Katonda. Mu byolaba mulimu ekitiibwa kya Mukama. Katonda yali ambikulidde ku basumba abanene mu ggwanga Uganda. Abamu ne mmanyi ebikolwa byabwe, kyokka ate ne byapeninga ne birabikako ne ku mibiri gyabwe, era ensi n'ebiraba. Naye mu kukubikulira ensonga ezo abaako kyakulengeza, either ng'akuteekateeka okuba omuweereza ow'amaanyi okusukkuluma embeera ezo, oba ng'akuteekateeka obbasabira, naye mubaamu kasaako akakusindika mu butukuvu ne mu butuukirivu. Nkiddemu, Katonda tagenda kuva eri akulage omusumba omwenzi nga takulaze w'ogenda kuyimirira. Bw'aba akulaga omusumba omwenzi, ayinza okuba Katonda aleeta okwolesebwa okwo ng'akulaga gundi mwenzi, gundi mukaba, gundi mubbi, naye aba akuteekateeka abikulage, so tabikulaga baswaza, wabula abikulaga ggwe otegeere nnyo okusukkuluma we baawangulwa gw'owangulewo. Kyekibeera ekigendererwa kya Mukama. So ekigendererwa kya Katonda si kuswaza Aisha, si kuswaza Petra, no, si kuswaza Leema. Ekigendererwa kya Mukama, wuliriza EMYOYO, ekigendererwa kya Katonda kuba kulengeza osukkulume we baagwira. Otegedde point eyo? Katonda yandaga Masaka nga yatubira yonna ebintu biwakulukuta ne bigenda mu ttale, era gwe mulimu gwe tugendako ogw'enjiri ey'amaanyi ennyo. Enjiri ey'amaanyi egenda okunyeenya n'emiti, kuba tegenda kuleka na binyonyi ku miti. Katonda gwe tusinza. Bapetero bayitanga buyisi mu nkuubo bati, abalema ne bawona, abafu ne bazuukira. Ogenda kiraba kigenda kwapeninga. Katonda agenda kuwonya abantu endwadde ez'omyoyo n'ez'omubiri. Tuli mu kusoma kye bayita okukema emyoyo. Katonda akwambulira omuntu ng'akulaga nti omuntu oyo yagwira wano, naye gwe mwana wange oyitangawo. So Katonda taleeta kugamba olaba Kateregga ayagala gundi, ayenda gundi n'akikomyawo. Ogwo omwoyo mubi gukulimba. Katonda tasobola kuleetera Robert nga yeeyambudde nga talina wakulaga, either akulaga kwegayirira omwesabire. Bw'abanga Katonda akusibye amaanyi agasobola omugamba mwana wa Mukama, ndaba wano ng'otambula bubi, kyusaamu. Mwana wa Katonda, olinamu essimu ekubirwa ennaku zino, waliwo omuntu akutawanyamu ennaku zino, waliwo kyendaba nti naye gezaako kendeeza amasimu ago n'ebigulupu by'olimu bikendeeze. Ye message Katonda gy'aba akuwa omuntu.
Katonda tajja kulaga muntu yeeyambudde akikomyawo. Olabe Robert nga omulaba obwerere bwe. Nalabye Robert ng'atambula empala agigyemu n'essaati ali mu luguudo atambula kikomaawo. Nedda. Ogwo mwoyo mubi. Either guba gwagala kuleetera disrespect okudisrespectinga omuntu. Omwoyo ogwo gusobola okujja gukuleetera okumalamu omuntu oyo ekitiibwa. Abadde alina okuwa ebigambo ebirungi gukukutuleyo gukuvuge nga gukutwala mu kuzikirira. Lwaki? Sitaani ono omugezigezi alengera nti Nteme bw'akwatagana ne Robert, bw'akwatagana ne Aisha, bw'akwatagana ne gundi bagenda kukola ekibinja. Ekibinja ekyo kigenda kuba kizibu okumenya. Kitegeeza Sitaani alina ottema obukodyo bwonna okulaba ng'akyabya. Y'ensonga ki asobola okukuleetera ekirooto ng'akulaga Petula alina by'akoze mbw'omukyawe. Kati gwe mu ndowooza y'entono nga tosobodde kema myoyo gundi ono kyawa mukyawe. Weerabidde nti guno omwoyo omubi egyogerwako mu Befeso 6 okutandika n'onyolo 10 nti gizze okukubuzaabuza gikuleetere okukyawa Robert osobole okugwa mu kuzikirira. Ndi mugezaako n'okunyonyola ebintu bino kansobe nti bitegeerekeka. Katonda tasobola kwolesa Robert ng'ali bukunya n'akikomyawo. Era Katonda okwolesa Robert obadde okola ki? Wano waliwo ekibuuzo. Weebuuze, Katonda okwolesa Robert obadde okola ki? Obadde oli mu kusaba na kusiiba? Obadde oli mu kwewaayo ku lwa buweereza? Oba oli mu kusabira bufumbo? Oba obadde ku bibyo as usual mu mbeera ze eza bulijjo n'okeera ku makyango olina ekirooto? Ku Saamu 1 nagambye Sitaani omusota, Bayibuli etugamba mu Lubebere nti omusota gwali mukalabakalaba okusinga ebisolo byonna eby'omu nsiko Katonda bye yatonda. Sitaani gwe yalonda. Sitaani gwe yakola ki? Gwe yalonda. Teweerabira, Sitaani yakolebwa mu mayinja agasinga okuba ag'ebbeeyi. Kitegeeza nti naye wa bbeeyi. Alina kunoonya bintu byaki ng'olaba musumbawo ali mu kunywegera ekifuba n'ebirala. Kikomyawo kigenze. Sitaani abeera ayagala kugoba mu buweereza. Bw'amala okugoba mu buweereza akuteeke mu kasenge wagenda okunyigira akuttirewo. Either atte omubiri attireko n'omwoyo. Bw'amala okutta omwoyo akuleetera endowooza embi ne wessamu omuguwa ne wetta n'ofa. Kitegeeza seebi omwoyo n'omubiri. Omuntu gwali badde ofunako idea n'agamba kakati Petra, Aisha, Lema tukole bwe tuti business zo zitambule bwe ziti. Sitaani atandika oleeta agaloota agabi amukukyaye. Ebiseera ebisinga oyinza n'okufuna obukyayi mu mutima gwe eri omuntu nga talina kyakukoze, naye ng'omuntu oyo abadde mulungi gy'oli. Omwoyo ogwo guyinza okujja ne gukuleetera ekifaananyi ky'omuntu oyo ne weekanga ng'olinga ng'ayagala okubaako ebintu by'oyingiramu naye, kisobole okuleetawo okugaanibwa wakati wo naye. Era abantu abangi bwe baba nga obufumbo bufa nnyo oba relationships zifa nnyo oba ebintu bifa nnyo, buli lw'oyingizaamu ebintu ebitali bya Bwakatonda, kino kibadde mutambulyako kifa. Lwaki? Ti Sitaani afuna ekkubo waakitemera n'akikuba. Bayibuli etugambye bweti, abaagalwa tukemenga abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi b'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Bannabbi b'obulimba bangi. Muyige okukema emyoyo obanga gyava eri Katonda. Nkugambye omwoyo oguvudde eri Mukama
guyimusa kitiibwa kya Katonda. Omwoyo oguvudde eri Sitaani gubeera guvulunguta na buvulungutanyina bintu. Omusumba yenna akusumba ayina kulaba nga ekitiibwa kya Katonda kiyimusibwa mu ggwe, so talina kunoonya waletiyo. Talina kunoonyako kasenteko. Ayina kulaba nga otandika okuweereza Mukama, kuba wakati mu kuweereza Mukama ogenda funa emirembe n'ebintu byo bifuna obukuumi. Kankidde mu bulungi. Omusumba ajja eri obulamu bwo ye nnabbi w'obulimba ayogerwako. Ayina kulaba nga akwagaliza mulimo gwa Mukama era ayina kulwananga kulaba nga ofuuka omuweereza ow'amaanyi, kubanga mu kuweereza Mukama mulimu empeera era oba n'obukuumi ku bintu byo. Kubanga mu Matayo 28:29 atugamba mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Omusumba akukuumira mu kubeera wansi w'ebigere bye akulimba. Era ne byagamba ebyo byonna nti waayo kino waayo kiri oyo mufere. Omuntu akuzimba mu bwakabaka bwa Katonda ye yekka Katonda gw'atadde mu maaso go akutuuse gy'ogenda. Ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Buli lwobanga wazaalibwa Katonda n'okolera Katonda owangula. Buli lwobanga wazaalibwa Katonda n'otakolera Katonda obuwanguzi ndabanga atabulabawo. Mukazi gwe ne musajja gwe bwemba nkugamba kusaba, kunoonya Mukama. Katonda agenda kubikkulira ebyamawekka nga tatawanyi na kusindika wa profeti wa musumba. Gwe kennyini Omwoyo Omutukuvu ayogera mu Yoweri nti mu biseera eby'oluvannyuma alifuka omwoyo we ku bonna abalina omubiri. Omwoyo we gwe nkugamba osinze Mukama, afuka omwoyo we ku ggwe. Kati otegedde generation n'enjigiriza ey'okukema emyoyo, kitegeeza ogenda kwawula omwoyo gwa Katonda. Obeere graduate, obeere omuntu asukkulumye. Mukeme emyoyo gyonna, obanga guva wa Katonda obanga guva wa Sitaani. Abaana ba Katonda abo bagwiriddewo nnyo. Yes, osaba Katonda, osaba kuwangula kumanya Katonda wo. Katonda wo ogenda mumanya nnyo. Ayogera mu Zabbuli 9:1, kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Zabbuli 9:1, soma okutandika n'olunyiriri olw'okutaano. Kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Buli lw'ossa okwagala kwo mu Mukama ateekwa okuwonya. Mutegeere ku kino, omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri. Uliriza, mutegeererenga ku kino. Uliriza Bayibuli bwetugambye. Yokaana okay dear. Yokaana essuula ey'okuna okuva ku nnyo olusooka tutuuse ku lunyiriri olw'okusatu olw'okubiri kwe tuli. Mutegeererenga ku kino, omwoyo gwa Katonda. Mutegeererenga ku kino, omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogwatulanga. Mutegeererenga ku kino, omwoyo gwa Katonda. Omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogwatulanga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Lwaki batugamba omwoyo ogwatula nti Yesu Kristo?
nga yajja mu mubiri nga Yesu Kristo ye mukama waffe, kye kino kye nkugamba. Bayibuli kankidde bulungi, njagala osome nange onyiri okubiri. Mutegeere ku kino omwoyo gwa Katonda. Mutegeere ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Buli mwoyo ogwatula nti Yesu Kristo yajja mu mubiri, mutegeere nga guvudde eri Katonda. Zabbuli, soma, waliwo Zabbuli wakugambye nti onsabe, wakolera ekisuubizo osabe nti akuwe byonna bye weetaaga. Zabbuli essula 2 olunyiriri olw'7-8. Kiwandiike Zabbuli essula 2 olunyiriri olw'7-8. Awo kulaga ensaba gy'olina okusaba nti Katonda ajja kuwa amatwale gonna agensa okubeera ebibi. Ensi zonna zigenda kuba wansiiwo. Buli ky'osaba kyonna agamba bw'ati nti onsabe nange ndikuwa amawanga gonna okubeera obusikaabwo. Katonda yakyogera. Kakati Zabbuli endala agambye kubanga ntaddeko okwagala kwe nange kyendiva muwonya. Wandika Zabbuli ya 9:1. Zabbuli 9:1. Zabbuli 9:1. Kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Mujja kunsonyiwa ebyokusoma tulina bingi naye obudde tubulina. Buli lwa Sande mbeerawo wano. Buli lwa Sande ndaba obudde njogeredde bungi. Zabbuli 9:1. Gwe wenna ayagala okukema emyoyo olina kusooka kukola kino: kuteeka kwagala kwa Mukama. Wagambye bw'ati olunyiriri lw'11 osobola ogisoma yonna, naye olunyiriri lw'11 wagambye kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuumenga mu makubo go gonna, balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga olw'14, kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Kubanga otadde okwagala kwo mu Mukama kyaliva akuwonya. Buli lw'ossa okwagala kwo mu Mukama ebintu bingi ogenda biwangula. Teeka okwagala kwo mu Mukama. Era mbaaniriza mwenna bannange tusabe obutakoowa. Ssaawa 6 ogw'ekiro mubeewo ku kyoto kya Altar Uganda. Beerawo tusabe. Ku ssaawa 6 ogw'ekiro beerako tusabe n'omwenda. Kale muba bize bambi nga mwetaaga okwebakamu, naye emisana wano kola emirimu gyo. Ekiro fissaayo eddakiika, n'oba ofissaayo 3 ku ssaawa 6, n'ofissaayo eddakiika 2 ku ssaawa ey'omwenda. Ogenda kuba ojjuzizza omwoyo wo. Ekirala, temusuba ne musuula ng'ekisiibo ekitandika ennaku z'omwezi nga 10. Tukikole bwe tuti: kubeera kuliniwalinga mwoyo gwo mu bwakabaka bwa Katonda, ate ng'oli mu kusinza ne mu kutendereza. Tya Mukama, muwe ekitiibwa. Okuyita mu kusinza Mukama yatwogamba, yayogera eddoboozi lye lyennyini lyayogera. N'agamba nti okuyita mu kusinza mwe ŋŋenda okukkira. N'atuwa ekitabo kya Zabbuli 22 ng'abantu bakaaba, Mukama ffe, okusiba ne tutakulaba, Mukama ffe, okunoonya n'otalabika. Ojja munoonya akubule, kubanga okutte ekkubo ly'otategedde. Naye bw'omusinza n'omutendereza eryo ekkubo liba ttegeevu. Obadde osabira mmotoka, osabira ssente, byonna teeka wansi. Okusinza n'okutendereza kuggula amakomera, kugaba abaana,
kugaba ssente, tosobola kusinza gw'otawadde kitiibwa, ate tosobola kusinza gw'otataddemu kwagalako. Kitegeeza okusinza oba ositudde omutima gwo gwonna, mulimu laavu ya Katonda, mulimu okuyimusibwa, mulimu okutegeera ye nti ye kabaka wa bakabaka, byonna oba bikoze. So temusubwa, siiba ennaku zo 7. Omugambe Mukama nkusinza, musinze okuva ku makya mpaka kawungeezi. Musinze n'omwoyo gwo. Mukama yatukonfaminga n'atulaga ekire, waliwo abantu abali basinza. Kankibagambye mukitegeere, waliwo abantu abali basinza ku mabbali g'ennyanja. Waliwo abantu abali basinza ku mabbali g'ennyanja. Ekire kyajja ne kikwata ng'enkuba mu bbanga, ne wajja ekire ekirala ekyalinga kalenge ne kyemikisinga n'ekire kino. Kwavaako ekire ne kiva mu ggulu ne kikka ku bantu abali basinze ebbali w'ennyanja. Abantu abo baabikkibwa ekire, ekire kyabasitula ne kibatwala. Njagala otegeera amaanyi agali mu kusinza kuno kwe tulimu. Munnange nno si byange nga Robert, wabula manya nti buli mulembe Katonda abaako eddoboozi ly'ayogera. Tewali nnabbi yajja mu nsi muno Katonda gwe yasindika nga talina kyamutumye, ng'oggyeko ababyetuuma abavulungutana nga tamalina kyakkola. Naye buli nnabbi Katonda gwe yatuma mu nsi muno waliwo kye yamulagira okukola. Waliwo nnabbi Katonda gwe yatuma mu nsi ng'amuwadde omulimu ogw'okukola. Ffe twajja okutuusa enjiri eya truth and justice, okusinza Katonda waffe mu mwoyo ne mu mazima. Ebisigadde bijja kwekola. Ebisigadde bijja kwekola. Bw'okola ebyo ebintu, amazima ne gabeera mu ggwe nga toliimu bulimba, toliimu kintu kyonna, oba olina Yesu munda mu ggwe. Kuba Sitaani ye taata w'abalimba. Buli lw'olimba oba ofuusa yaki? Sitaani. Okitegedde munange? Katosobola kusinza Katonda mu bulimba. Buli mwoyo ogwogera Yesu, ogukusindika osinze Yesu, ogwo mwoyo gwava eri Katonda. Bayibuli yekitugambye, Yokaana ekisooka essuula 4 okuva ku nnyo olusooka, kati mbadde ku lwakubiri. Mutegeererenga ku kino, omwoyo gwa Katonda, buli mwoyo ogwatulanga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Yesu Kristo okujja mubiri yayambala omubiri ate n'akufiirira. Kati nze nkutegeeza kusinza oyo mukwano gwo, nkutegeeza kusinza oyo Katonda nannyini guno ensi. Ngenza kunyola 3. Na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Abantu bangi ayinza okubanga ebintu byagamba akugamba bibye, tagamba bya Yesu. Ne bw'aba agambye bya Yesu akugamba kusiga, kuwaayo, kola ki? Si kibi okuwaayo, naye si yerina okuba topic. Si kye kirina okuba ekigendererwa mu kubuulira enjiri. Okubuulira enjiri, omwoyo gwo gulina kusindikibwa ng'osinza Mukama, nkugamba kuweereza Mukama. Omwoyo ogukulwanako oweereze Mukama gwe mutuufu. Njogera ku myoyo gino egy'abasumba bano abato tutambuliramu, eyo ngenda vaayo. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo, gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okuba mu nsi. Sitaani ogwo omwoyo ogwajja ne gusulibwa ku nsi. Emyoyo mingi gyasulibwa ku nsi, gyegye gibuzaabuza, naye ebiseera ebisinga nkugambye tegyogera kitiibwa kya Katonda. Egyo emyoyo egibuzaabuza tegireeta kitiibwa kya Katonda, tegiraga kitiibwa kya Yesu. Mutebuke. Omuntu yenna agamba ebintu ebitali mu kitiibwa kya Yesu mudduke. Obutuukirivu musumba, obutuukirivu kye ki? Mukama akuwa omukisa, weebale. Obutuukirivu, kansooke malize wano nkinnyonnyole. Kansomeko nnyo olw'okuna. Mwe muli ba Katonda
abaana abato owulidde olunyiriri olwo igwe Petula gwe Leema Nalubega Odesi mwe muli ba Katonda abaana abato. Obadde okimanyi nti oli Katonda? Obadde okimanyi nti bw'oyimirira mu linnya lya Yesu n'olagula ekintu kigenda kuba? Atugambye mwe muli ba Katonda abaana abato. Oli mwana muto. Mwe muli ba Katonda abaana abato era mwabawangula kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Mwawangula bi Katonda byonna, ali mu mmwe asinga ali mu nsi. Kino luno olunyiriri lutuzaayo wali we nakugambye nti nno kkiriza nti Katonda kyakuwadde kyonna kikumala. Luno olunyiriri lukuzaayo kubanga ali mu ggwe w'amaanyi okusinga ali mu bintu by'ensi. Wangi ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo omusajja, ali mu mmwe w'amaanyi okusinga obugagga, ali mu mmwe w'amaanyi okusinga maama wo, ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo omuntu ayeefudde enemy wo. Luno olunyiriri lukugambye olwokuna lukugambye mmwe muli ba Katonda abaana abato era mwabawangula kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Katonda atudde mu ggwe mugagga nnyo. Katonda atudde mu ggwe w'amaanyi nnyo, naye kati olina kukola ekintu kimu: amaaso g'okugaggula, amatu g'okugaggula, omutima gw'okuguggula n'ogutunuza eri Mukama lw'ogenda okutegeera obukulu bwe, kubanga w'amaanyi nnyo. Asinga ababoosi, asinga agavubuka agayaaye, asinga abo ababbi, asinga abafere, asinga buli kintu kyonna. Abo bansi so si kyebava boogera ebyensi, n'ensi n'ebawulira. Abantu ab'ensi boogera byansi, byebiriwa kwe kuddako okugeya okutambulako. Ate Petula yatuwadde katono, ate gundi tatwagala, bwe yagenda ebweru yagaggawala, yatukyawa. Bansi balina kwogera byansi, ab'eggulu balina kwogera bya ggulu. Gala amatuugo eri aboogera ebintu by'ensi, gala amatuugo n'amaaso eri aboogera ebintu by'ensi, bikumalamu bumazimaanyi. Abantu aboogera ebintu eby'ensi banoonya negativities zokka, tebakunoonyako kirungi. Banoonya kunafuya, tebanoonya kufuula strong. Ekyo nno kyebayita okukema emyoyo, kyebayita okukema emyoyo. Omuntu yenna ajja gy'oli ng'akugamba tosobola, tomalaako, era oli mubi, wakula bubi, otambula bubi, akulimba, oyo sitaani abeera akukema akukube wansi. N'omuwa n'atasiima, oyo sitaani aba ayagala kukuba wansi. Omuwadde naye tasiimye, kasitaani kamwambadde. Mwesonyiwe gala amatu, manya sitaani yayogera. Manya nti sitaani yayogera, kigenda kuleeta confidence munda mu ggwe okumanya nti oli wamu ne Katonda, kubanga ali mu ggwe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Kati abo boogera byansi, tompadde, tonsanyusiza, tokoze bwoti, byansi. Ebyeggulu bigamba nti ali mu ggwe w'amaanyi okusinga byonna, ate ye mugagga w'abagagga. Oyo omuntu yenna akugamba mbu era ggwe tolizimba, tolikola bwoti, gala amatu, oyo sitaani. Nkigambye kati ne bw'obanga osobola mugambe nti gwe sitaani gweviira. Nze Robert ondaba wano, saagala nakulya muntu angamba nti tekisoboka, kubanga gwe oba ofuuse sitaani. Ng'ate Bayibuli etugamba nti omutuukirivu aliba mulamu lwakukkiriza. Lwaki oŋŋamba nti ngenda kufa simanyi ssenyiga, simanyi ngenda kufa enkya? Waliwo omuntu omu yajja n'aŋŋamba, mwana gwe baŋŋamba wafuna ssente ng'oli mwana muto, naye ezo ssente zikukungula. Bw'ate bwe yaŋŋamba, natunuulira omukyala omukulu
Nangamba gwe bangamba afuna sente oli mwana muto nezo sente zikukungula togenda kuwangaala. Bwate bwe yaŋŋamba naye wenjogerera nkyali mulamu yakiŋŋamba 2014. Yes, nali mwana muto naye nkyali mulamu ate nkyabe yaddala omulamu ate kati kenatula mu kkubo lya Kristo talinsangira ddala. Luli nali saagala kubuulira bino bya mukubuulira njiri nga sikwagala nabyo. Kati ndi mu Kristo. Jja amaaso go kwaba abantu aboogera ebigambo ebitaliimu nsa ogasse kwaba abagamba nti sinza Mukama buli kimu kisoboka. Nze babiŋŋamba nkuze baŋŋamba ebimalamu amaanyi. Waliwo alina jjalaga tomanyi simanyi tewasoma biki. Okusoma kyeki Yesu yatula mu ssomero lyawa? Ye kankubuuze. Kaakati nze ndi musajja muna Uganda. Bwe mba simanyi Luwalabu tekitegeeza nti musango. Lwaki? Omuwalabu alina kubeera mu Buwalabu bwe nange nina kubeera mu ggwanga lyange Uganda. Bw'oba oli muna Uganda olina okwogera Oluganda, bw'oba oli Muwalabu olina okwogera Luwalabu. Tekiriiko kumanya Luwalabu na butalumanya. Tewabaawo muntu akulimba mbwe era oli bw'oti era oli bw'oti akulimba. Oli mukazi w'amaanyi ogenda kugaggawala. Nze nkusaba ekintu kimu nti savinga akasenteko ate n'abo abatannabakasasula bakasasula mu linnya lya Yesu. Era ndagira mu linnya lya Yesu Kristo bakusasule. Ntuma bamalayika b'obutonde bayingire mu mutima gw'omukazi oyo n'omusajja oyo ogubadde gukalubye nga tebaagala kukusasula. Bamalayika b'obutonde bakyuse omutima gw'omuntu oyo abadde ajjudde ettima n'obutakulowoozaako asule ng'akulowoozaako tafuna mirembe mpaka ng'akusasudde. Nkirangidde kibe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gwe wenna gwe batannabakusasula mwana wa Mukama tebannakuwa ssente zo, njagala okutegeeza nti bagenda zikusasula. Era okole saving otereke ssente zo. Kuuma ssente yo. Tewabaawo omuntu akulimba kaakati toguze ettaka kati enkya tolirigula. Ani yakulimba? Kola ssente zo. Nze abigamba ndi muntu eyagaggawala nga ndi mwana muto. Ye nja kyogera kubeera siri mwavu. Bw'ogamba Bayibuli etugamba nti omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Nze siri mwavu, gwe toli mwavu. Olina obukadde 5. Maama wo jjajjawo yatuuka mu myaka gy'olina nga tamanyi yadde omutwalo. Ng'olina miliyoni 10. Nga weebala mu baavu. Ani yabigamba? Ani yagamba nti oli mwavu? Emyaka gino gye tulimu bangi bagirimu tebalina yadde n'akapiisi k'ennyumba. Gw'olina ennyumba ng'odda mukabirya Mukama era Mukama baŋŋamba ndifa bwava. Ani yabigamba ebyo? Lwaki temusiima? Weebaze Mukama, mugambe Mukama nkwebaza wa bino by'ompadde era nsuubira nti nzikiriza nti ogenda kumpa bingi. Weebaze Mukama olw'omutwalo gw'olina, waliwo atagulina. Okuyita mu kwebaza Katonda agenda kuleeta byonna. Njagala okutegeeza gwe mukazi gwe totya mbugundi yanyaga ssente zange talizimpani akigambye. Ajja kuzisasula. Ajja kuzisasula mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Gwe kola omukwano k'oyo amuwa omukka gwassa. Nkiddemu. Olina omulabe, olina akutawaanya. Kola omukwano k'oyo afuga obulamu bwe, bamuyita Mukama. Kola omukwano ku Yesu olabe bw'ataakanyiga omutima. Ngenze ku poyinti ya muganda wange. Ngenda kukubuulira kigambo kye bayita obutuukirivu. Wambuuzizza Musumba, obutuukirivu kye ki? Nkomyewo njagala twogere ekigambo kino. Musumba, obutuukirivu kye ki? Obutuukirivu
era ebyawandiika bitugamba era n'abantu bangi bakikozesa n'ennyimba wezi nti tewali mutuukirivu mu nsi. Ebintu ebitugaana okutuukirira, nkiddamu, ebintu ebitugaana okutuukirira bye bino ebintu by'ensi. Kino kye tuli mu kwogerako kye bayita okukema emyoyo. Bwe tukema emyoyo gino ne tuba bagezigezi mu jjo, tugenda kubeera batuukirivu. Obutuukirivu butulemerawo okunywereza ddala. Kankubuli ebintu ebikola obutuukirivu munda mu ggwe. Ekisooka, jja buli muntu mu mutima gwo olabe nga buli muntu si nsonga. Kizitowa. Buli muntu yenna, nze step maama wange yankola byonna. Ejjambi eno Kasaye Katonda mugirabe. Waliwo olubale luno lwolaba ku mukono guno, olulaba olwo. Ejjambi eyo yankasikirwa Christmas yali etuuse. Olulaba olubale olwo ku mukono wano wenkutte wano. Ejjambi eyo yankasikirwa olunaku lwali lwa Christmas. Yali Christmas ng'egenda kutuuka. Nali ntumiddwe, simanyi mwaka kuba nali mwana muto, naye nzijukira ebyaliwo byonna. Nali ntumiddwa enkumbi mu kibanja kyaffe eky'emmanga. Enkumbi ezo zaali nnyingi, najja zimpita ku mutwe bwe ziyiika, abamanyi ebintu by'okulima nga zizitowa, ndi kaana kato. Najja bwe ziyiika, bwe njoola, bwe nkaaba, nga mubimanyi kasajja kato. Kati mba naatera okutuuka ewaka nsanga maama ng'ajja. Mwanyina zalindako ngenda kukuyita, ndaba vidiyo eyo, ngenda kukuyita beerako kati nayinza otusobozesa ne connecting. Ndaba maama azze n'omuggo nga guyebayeba kuti, azze n'embooko. Bwe yajja n'omuggo, nkwaniriza muweereza wa Mukama Mami Fiona, mwebale kujja. Bwe yajja n'omuggo nga gukankana bwe guti, nayagala nkube. Kati nze bwe namulaba, manyi abaana abalenzi, bwe namulaba abatabaddeewo, tusomye mu Yokaana essuula esooka okutandika n'olunywa olusooka mpaka olwokuna. Tuvudde wala kuba kati obudde bugenze, abasigadde vidiyo mujja giraba ndowooza ng'ewedde kuba message ebadde mpanvu. Wano just ni mubbawa waliwo muganda waffe abuuza obutuukirivu kyeki. Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. Obutuukirivu kyeki era tukola tutya obutuukirivu? Madamu Petra yakibuuzizza. Ndi mu kukinnyonnyolako era nkijje nga ndeetayo obujulizi bwange ne mbagamba nti step maama yantema ejjambiya ku mukono gwange guno. Ejjambiya eno gy'olaba njibalaze. Waliwo point gye njagala obbalaga. Ejjambiya eyo giraba, yali jjambiya bagintema nga ndaba. Njagala kulaga kyayita obutuukirivu. Waliwo ebiba binyiga omutima gwo nga ne bw'otunula ku nkovu waligambye nti weetaaga okukola revenge, naye bw'oyimusa amaaso go n'ogajja ku mwana w'omuntu, manyi nti kyenkugamba kizibu okuteeka mu mutima, kuba manyi obulumi bw'oyitamu, manyi abantu bye bakukoze, manyi omuntu bw'akusobya ky'owulira. Kizitowa naye nnyamba ku lw'omusaayi gwange ogwayiika ne situnuulira muntu ng'ekintu, nsaba naawe osonyiwe yakukola obubi. Gwe musingi gw'obutuukirivu. Omusingi gw'obutuukirivu gutandika na kusonyiwa. Bambi omusingi gw'obutuukirivu gutandika na kusonyiwa. Nze nkaabira nnyo abaana b'endaba batulugunya mu Saudi Arabia ne bamukwaliwo omukazi gwe batta nga bamusibye enjegere, omukazi n'amukwata n'amutuga. Vidiyo eyo njirina njyetegereza buli budde, mpulira omunaku munda mu nze, nzizeeyo okumulamwa.
obutuukirivu oba ekintu ettaffaali erisooka ku butuukirivu baliyita kusonyiwa. Ejjambiya yantemwa Step maama wange mwagala nnyo. Mwagala nnyo n'omutima gwange gwonna. Bye mbagamba sibalimba. Siri mu beesomerako nti oba akasajja katulimba. No. Okufa ku ntobo y'omutima gwange simulinaako kantu. Mbabulya mazima. Naye natemu ejjambiya eyo. Omukyala namusanga akutte omuggo ne mulengera. Ne mulaba ne ngamba kati mpedde. Mu mukono ogumu ng'akuttemu ejjambiya, mu mukono omulala akuttemu omuggo entuba tubeekola bweti. Ne mulaba. Ng'omwana omulenzi natandika nasuulawo enkumbi n'enteekako 10. Nangoba simanyi mwaka, sijjukira biseera, naye nzijjukira buli kimu ekyaliwo. Tekivanga ku bwongo bwange. Kubanga n'ebyankolwa byonna byali bizibu. Nagobwa. Bwe nziruka ne muleka n'akasuka ejjambiya. Bw'akasuka ejjambiya eyo mu kudduka nga mpuuba bwe nti emikono, yajja n'etema omukono guno. Nga bwe nali omwana omuto natalantuka n'engwa. We nagwa waali kumpi n'ekikonge kinene bwe kiti nga kiri sharp, kyali nfumise. Naye nagwa kumpi n'ekikonge. Kati we nagwa kumpi n'ekikonge ejjambiya kwe yakuba bweti. Bwe yajja n'asanga nga njiika omusaayi nga gufuuwa, kuba nali ntya nnyo n'omusaayi, weewaawo nali mpita mu kusomoozebwa. Bannundisanga ente nga zinkuba ku nkonge. Bingi ebyabangawo. Ebyo bingi. Abaagala mujja bisaba mu bujulizi bwange gye buli ku Truth and Justice YouTube. Ojja genda obunoonya obuwulirize. Obuwa obudde. Waliyo mwannyina nga ali mu busa ensula buli katundu. Mukama akuwa omukisa. So nalaba omusaayi, nali mwana muto n'enkaaba. Yajja n'ajjawo ejjambiya ye n'atambula n'agenda. Forgiveness gwe musingi ogutandika obutuukirivu. Yajja n'ajjawo ejjambiya ye n'agenda. N'andeka mu kitaba ky'omusaayi. Nabeera mu bitooke. Kati nneewaliriza n'envaayo nga ndeseeyo. Naye yazaala abaana era bangi abalina. Ate siinaako obuzibu bwonna. Banange temufuna bubi. Maama baba baganda bange bajja obubaka buno babulaba bayithe babugoberera n'ab'okukyalo ewaffe. Bagoberera obuweereza buno era babwagala nnyo. Kubanze ku kyalo ewaffe banjagala. Mujja kujjayo. Muyina okujja. Tulina okuwaayo crusade gambalagala. Tugenda kukuma ekyoto buli maka gammwe. Nakuma ekyoto ewaffe nekigoba abasamize ku kyalo. N'omusamize asalagana n'ekibanja kyaffe emizimu gyadduka. Nakuma ekyoto ekyo 2017 nga ngenda okujja ebweru. Nasooka kuma kyoto ekyo waka. Yali night player. Buli muzimu gwadduka. Mwenna bali mu Truth and Justice. Tujja kyalako ewammwe. Buli muntu tujja kuba night player ewammwe. Bwe kinaba kyetaagisa kubawo ku lusedi tujja gikuba mu lujje wammwe. Ne wanalokokayo omuntu omu babiri. Naye batalokoke tujja leke tugobye buli muzimu ku kyalo. Ffe tugende. Ekyo nkibabuulidde. Era tujja tula wansi tumanye tugenda waani ewoonu, tugenda mu baani ewoonu. Okwetola Uganda yonna ne b'oli boozaalwa ku nsalo ya Uganda na Sudan tujja kujja. Mukama Katonda, nze nakuma ekyoto ewaffe nkugambye nekigoba abasamize, amasabo gaafuluka. Nkyogera nakatujegalijja gaafuluka, waasigalawo biyumba. Omaanyi ga Katonda, tosaagiza ku Yesu. Oli omusamize yali yagaggawalira ku kyalo nga afezza abantu abamazeewo. Naye amayembe ge gadduka. Bwe gadduka tegaakoma ku ekyo. Twasaba lwali Lwakutaano ku Lwomukaaga enkeera ku Sande yakeera wa chairman n'amugamba bagobye emizimu gyange gyadduse gyagenze. Kaakati nawaabira taata wange mwali mu buweereza obwo bamuyita Vincent Kateregga, Mr. Vincent Kateregga mwali mu group ya fomu. N'agenda nawaabira taata. Omusamize oyo n'aba ku kyaba bamuyita Kabugo. N'agenda nawaabira taata wa chairman. Amayembe nga bwe gadduse. Ninga twagagobye namala kuma kyoto waka. Gwe wenna tugenda kuma ekyoto ewammwe ekyobuliwo. Nva mu kino kye tukuma ekyeno tugenda kujjako mu lujje wammwe tukume ekyoto.
tugobe buli muzimu, buli kyokoola. Bwe twali tusaba Katonda n'anjolesa omusaayi ogwali guyiguwunya, Katonda n'abimalawo byonna. Nange yali simanyi kyenkola bannange, naye Omwoyo wa Mukama yanvuga bw'atyo. Sijja bagamba nti kyalimu amagezi gange, nange yanvuga bw'atyo ne neekanga nga kivuddemu ebibala. Mbadde nkyali ku bujulizi nga nkyaddamu obutuukirivu kye ki, era tukola tutya obutuukirivu. Obutuukirivu, omuntu ng'oyo akoze ekintu. Nze naalibadde neesitala kuba yabinkola yasinzanga. Yabeeranga akatuuti n'asinza, Yesu ow'omugulu by'oyagala bikolebwe. Abantu bangi baalokoka naye nga tebakyusibwanga. Katonda ng'akuleetera okuwa obutuukirivu, asooka kutereeza mutima gwo ne gumwesiga okusinga ebintu ebirala byonna. Ebyawandiikibwa byogera nti Ibulayimu yaweebwa obutuukirivu lwa kukkiriza. Buli lw'okkiriza nti Katonda asobola okukola ku nsonga y'obulamu bwo, kitegeeza obeera oweereddwa obutuukirivu. Abantu bangi baali badde n'obutuukirivu naye tebakkiriza. Ibulayimu yaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza. Okukkiriza kukuleetera okugamba nti eyantonda yalina obuyinza ku magenda gange, eyantonda asukkuluma siteepu maama, eyantonda asukkuluma jjajjange gwe baŋŋamba alina essaba eyandoga, eyantonda asinga bonna abanjogerako ebigambo eby'obusiru, eyantonda asinga bonna abannwanyisa, eyakutonda asinga byonna. Bw'onooyimusa omutima gwo n'ogutunuuliza Katonda, n'ogujja ku baana b'abantu abatalina kisa, abatalina mazima, obutuukirivu bwe butandikirawo. Buli lw'ojja omutima gwo ku bantu n'ogutunuuliza Katonda, abakola ebibi bonna obeerabira. Njagala ositule omusango, buli yeekola omusango kati guse ku Yesu. Nze Mukama nsonyiwe, navumako Yesu, navumako Katonda. Ne byali bya buto, wogera mu bujuliza yaji ebiri. Buli lwe neekoonanga nagamba naye kati Katonda obaddewo, natambulanga muyombesa. Njogera bino mu linnya lya Yesu Kristo ampa obulamu, abimanyi. Nakimanya nagenda okukyanalayizinga bwe nti ng'alina okunnyamba ye Mukama, awatali Katonda nga twali mulala ayinza kunnyamba. Okukkiriza kwange kwonna ne nkussa mu Mukama, ngezaako okugamba eyambuuzizza mwana wa Mukama Petro otegere kino. Nammwe mwenna baganda bange, Mami Fiona, Mami Rema, bannange muli wano, muli bangi. Njagala obategeeza, Mami Maureen, njagala ositule omugugu gwoyi, ekizibu kyonna ky'oyitangamu kisse ku Mukama, tokissa ku mwana wa muntu. Gamba Mukama, gw'olesse Robert okunvuma, Mukama oli luddawa, Mukama gw'alina okuntaasa. Okukkiriza kwo kukuleetera okumanya ti teri alina buyinza kukola kikyamu nga Katonda yasazeewo. Mwetegefu okulongoosa erinnya lye Mukama. Nze neekoonanga ne ngamba naye Mukama obadde wa? Sooka olabe omusaayi gwange bwe guyiika, anti nga sirina jjanjaba, sirina ayamba. Njagala okutegeeza nti ebyo byonna byabaawo olw'okwagala kwa Kristo. Sonyiwa bonna abakola obubi, ositule bye baakukola, omugugu ogwo gwonna guteeke ku yakutonda. Mugambe ggwe wantonda, bano bantu buntu baatondebwa nga nze abankola bino. Olina obuyinza okunnunula mu mikono gyabwe. Ndi mu kuddamu obutuukirivu kye ki? Obutuukirivu butandikira eyo mu kusonyiwa. Okusonyiwa kukolebwa okumanya ani afuga obulamu bwo. Buli lw'omanya afuga obulamu bwo, bano abantu bajjako amaaso n'omanya nti Katonda ye yakuwa omwana, ye yamukuggyako, agenda kuwa abasinga oyo nga bwe yakikola ku Yobu. Agenda kuwa ebyobugagga ebisinga ebyafa. Okwagala kwo kwonna kusse mu ye.
Yobu essula 5 olunyiriri lwa 8 agamba naye nze njagala okunoonya Mukama era njagala okulekera Katonda ensonga yange. Ensonga yo gikwate ogirekere Mukama ogijje ku baana b'abantu. Sitaani ogenda kuba omaze omulabuka nga ne bwajja okukema ebintu kanaana takyakusobola. Nkugambye nze natemwa ejjambiya, nakula nkubibwa, nakula ntulugunyizibwa, nakula mpaayirizibwa, nakula n'ekyokulya nga kyakwegayirira. By the way, nze kyalo kyandiisaako. Ngamba ngenda ku luzzi ssaawa 4 gwa kiro, osanga bakuterekedde akawogo. Robert anaatera okuyita wano, Robert anaatera okujja nga bakuterekedde akawogo, osobole okukasanga okali. Ekyo kyekyalo. Naye obwesigwa bwo njagala obabulya nti byonna ebyantuukangako nali mwana muto, naye nga buli ekintuukako ngamba Mukama oliwa, Mukama oliwa. Nali muto ne bwe nkuza okutuuka wano, essuubi lyange liri mu Mukama. Naawe ky'oba okola kitegeeza bano bonna bajja bakola bino bagenda kufuuka kasasiro. Mu nsonyiwe kyekyo, bagenda kufuuka kasasiro. Tebagenda kufuuka kintu naaka, bagenda kufuuka kasasiro. Ng'oli ne bwakuvuma omugamba onvumye empola yongerako. Oli ne bwakwogerako ekigambo ku kyalo, nze banjogerako nina amagini n'ebirala, naye beerabidde nti oli eyamponya okufa yalina okunsanyusa. Buli kyenteekako omukono ng'alina okumpa omukisa. Kati bo ne bagamba akasajja akavubuka ako kalina amagini, kaagula amagini, mukisa bukisa. Katonda mwetegefu okuwa omukisa, gwe museeko obwesigwa bwo. Bannange mbujogedde nnyo, obudde bugenze, mbabeezeza wano ebbanga ddene. Kati kamalirize kubanga bwe simalirize ebintu tukyayogera, tukyali ffe n'ebbanga ddene. Kamalirize. Nabadde nziza okusoma ebitabo wano ebirala naye ndabika sibisomye olw'obudde kuba njogeredde essaawa kumpi ziizo ziri mu 2 zigenda mu 2. Kankomaawo tugenda kuba tuddamu. Olwe tukomaawo tugenda kusoma Ezekiel 28 tukyagitambuza, tugende mu Daniel essula 5. Daniel, Bayibuli etugamba wano mu Ezekiel nti Sitaani yali mugezigezi n'okusinga ku Daniel, naye ate bakulaga obugezi bwa Daniel nabwo obwewuunya. Kati guno omwoyo gwe tuddiringa nagwo mugezi nnyo, n'ate teffe tulina okuba abagezi ennyo okugusinga. Tulina okuba abagezi ennyo okugusinga kubanga agaba amagezi y'ekitaffe. Y'ekitaffe era tulina okuba abagezi ennyo okugusinga. Njagala oddira obwesigwa bwo bwonna busse mu Mukama. Essuubi lyo lirisse mu Mukama. Agenda kulwanirira. Bw'onaateeka okwagala ku Mukama n'oteeka obwesigwa bwo mu Mukama, bano abantu b'ensinze Robert ne bwe najja n'enkuvumo gy'agamba oyo akozesebwa Sitaani, kitegeeza omaze omukyenkyula oti omufudde ebisasiro. Tewabaawo muntu yenna addamu okukutiisa n'akukangakanga. Tewabaawo na muntu yenna addamu okukutiisa n'akukangakanga. Alina obuyinza ku Mukama ku bulamu bwe bamuyita Yesu. Mbadde mbagamba nti nze natambulanga nga buli ekintuukako ngamba naye Yesu oliwa. Yesu navumako Katonda ne ngamba Yesu kankyogere kuba kati Justin mbujulize. Ne ngamba naye Katonda akumanyoko lwaki ondeese ekigere. Nali neekoonye ng'ekigere kyonna kyonna kivuddeko enjala. Nenvuma Mukama. Naye kiki namuvuma lwa laavu. Kuba nali nkimanyi nti yalina okunnyamba kati ate nga ndaba ndesseewo kyandeetera omuvuma. Ne nali muvuma simanyi nali kato. Era naye akimanyi akaana kange ako nakulanga kantaddemu essuubi. Obwesigwa bwo busse mu Mukama. Gye obwesigwa bwo ku baana b'abantu. Abaana abantu tebasiima ne bw'oli bakolera ebirungi gye tebijja. Kyokka tebakuleetera okunafuwa mu Kristo. Be bakuleetera amaanyi g'ekizikiza okwegatta ku bulamu bwo. Buli lw'ossa obwesigwa bwo mu Mukama, bano bonna abakola ebintu obalabanga bisasiro. Kitegeeza obasonyiye. Buli omu muggyeko amaaso go gamba oyo nti yankola kino Mukama gwe wali mu nsonga ezo era Mukama gwe alina obuyinza ku bulamu bwange, ekyo wakiganya kibeewo. Nze Mukama yaganya mboneebone era step mama wange nze sibalinaako buzibu ne baganda bange bonna mbaagala nnyo. Nyina abaganda bange bo ate bwe twabonaabananga nabo
basatu nze wa kuno omulenzi abasemberayo naye bonna sinako nyinako obuzibu bonna mbaagala nnyo step mama mwagala nnyo era sina mukwano gwange by the yatunyumya n'okunyumya mukwano gwange nnyo era namugamba olwalunde yali yeesalira omusango ne mugamba maama tewali sigwe kubanga agezezaake munimiro bati nsonyiwa bikiya tolina musango Yusufu ebirooto bye yafunanga mwana muto nga n'ekitawa mugamba nze nvunamire ggwe bannange byalina okutuukirira naye mu process y'okutuukirira mulimukko endobo waliwo w'olina okuyita waliwo omutango gw'olina osasulira kati mwana wa mukama ebyo by'oyiseemu gubadde mutango gw'obadde osasulira ekifo ekyo ky'ogendamu by'oyiseemu gubadde mutango era omulabe sitaani aleme kujja kulimbalimba mbwate tebakwagala ate gundi mugjeeko amaaso go ebyo Katonda abikuyisizza mu lunsi tusisinkane wali nsanzeewa naye wayagala Katonda noweewaayo mu kyaki wali oli awa n'owulira nti wali akasajja ke bayita Robert ne tukwatagana kitegeeza nti Katonda yali akuteekateeka twesisinkane twesange tusobole okukola omulimu gwe tusobole okubuulira enjiri tusobole okutambula nga tuggumidde nga tetulumikako nga Sitaani tasobola tulumako byebyo byakutuukako kwekwo okusisinkana kwange naawe era yonna by'oyiseemu Katonda abadde akuteekateeka osobole otutuuka mu truth and justice so byonna ebyakutuukako bisonyiwe byerabire bijjukire nga bujulizi era ogenda binyumyako ogambe nafiirwako bino byali bwe biti ono yankola bino naye Mukama yampanguza Katonda takozesa bantu batalina bujulizi ne Dawudi yamugamba nattanga empologoma nattanga amalubu gwe wattaki ebyo by'oyiseemu byose amiina mukwano nga twala mu linnya lya Yesu Mukama ampa amagezi kubanga Sulemaani we yagamuwa yasobola otambula obulungi n'abantu Mukama nsaba ompa amagezi nkolagane bulungi ne baganda bange bano era tukole omulimu gwo kubanga omulimu munene oguli mu maaso gaffe omulimu munene nnyo gwe tugenda okukola era nze nebazabaza Mukama okungattako abakyala bano okungattako abaami okungattako abantu ab'amaanyi bano bayita abakyala muli bakitiibwa nnyo kubanga mmwe mwayagala Yesu mmwe mwazaala Yesu ate mmwe mwasooka ne ku ntaana kyovola nga Katonda mwetegefu nnyo Mariya Magdalena gwe bali bagamba nti mwenzi kyokka ate yasooka ne ku ntaana era Yesu nga yakazuukira gwe yasooka okwogera naye kinoonyerezeeko tewali mu batuma bali beeyita ab'amaanyi nga bano abasumba abeegulumiza tulina amakooti tulina obugagga tulina bino tewali Katonda Yesu gwe yasooka kwogera naye yasooka kwogera n'oli omukyala yali omwenzi Mariyamu Magdalena oyo Mariyamu eyali omwenzi Yesu gwe yasooka okwogera naye kitegeeza nti abakyala muli bakitiibwa nnyo era bwe musaba essaala obuweereza bwonna bwe muyimiridde Mukama bawa omukisa mugenda kulaba Katonda bwe mubanga mmwe mwazaala Yesu oyinza otya okubonaabona ebyo by'oyiseemu nkugambye lubadde lugendo lw'okuteekateeka okutuuka gy'ogenda banaye kankomaawo Mukama banjagalire tusisinkane ku Sande ejja mu kigambo kino Katonda bampadde ekisa nja kufunayo live endala naye nga omulamwa guno ogw'okukema emyoyo tuba nagwo lwa Sande lwe tugutambuza message eno jaje ku YouTube gyeri TikTok teriyo nnyo waliyo message endala naye nga ku YouTube kweri ne ku Facebook kansabeko nammwe Ayi Katonda nannyini guno ensi njagala okwebaza olw'akaseera kano Mukama njagala okwebaza olw'obulamu bwange gye wabujja njagala okwebaza ku lwa mukazi n'omusajja bendi nabo wano ku mukutu gyonna Taata wanteekateeka okusanga abantu bano era nabo bateekateeka okusanga nze kaakano Mukama abantu bano twasisinkana era olugendo lw'okusisinkana walukola tuli ffenna kaakati Taata wange omulungi ali mu ggulu omwagalwa wange yanjagala okuva mu buto eyanyonula mu ttooyi gye nasuulwa n'onyonula mu kaabuyonjo ne sifa ampisiza mu zi accident bwe nayagala okwetta gwe wanziyiza okwetta nsobole okwogera n'abantu bano
ku lw'ekitiibwa kye ekingi n'amaanyi go, ku lw'omukwano gwo omungi ne ku lw'ekigendererwa ky'olina eri obulamu bwange n'abantu bano, nsabye Mukama buli muntu yenna, kwatako mu kifuba kyo, nsabye ayi Mukama buli mukazi na buli musajja gwe ndi naye wano awulira eddoboozi lino, Taata nsaba osangula amaziga ge, nsaba osangula amaziga ge, byonna byayiseemu, byalabye, ebimunyiza omutima, Taata nsaba byonna obisangule, amaziga gamusanguleko. Nsaba omuwe essuubi kukwasa Petra, kukwasa Fiona, kukwasa Rema, kukwasa Aisha, kukwasa Odesi, kukwasa Polini, nkukwasa Molini nkukwasa bonna Mukama, bonna ne besoogedde mannya. Taata bangi bagoya ba prose, bonna Mukama siboogedde mannya, naye mbakukwasa, yogera amannya go munnange, gamba nze Robert, Mukama nkukwasizza abantu bano mu mukono gwo, mbaleese mu mikono gyo, ndi mulamu lwa kwagalako. Kale baba balaba nze ne batakkiriza, ne bakkirize ku oyo Katonda eyanunula mu ttooyi, Katonda eyanzija mu kaabuyonjo, Katonda eyamponya okufiira mu luzzi, Katonda eyamponya zi akisidenti, Katonda eyamponya okwetta. Bangi bababbako kagaali ne betta, nenze nabbibwako mmotoka ya buwanana naye nkyali mulamu. Ye gwe Katonda eyampa amaanyi okusigala nga ndi mulamu. Gwe mpita omwoyo mwa Mukama, gwe nsaba omwoyo wa Mukama osisinkana omukyalo oyo yafiirwako omwana we. Taata mukwateko, era Mukama nsaba omusangula amaziga gonna. Mukama sisinkana omukyalo oyo yabbibwako obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente, bingi byagenda, emikwano gyamukyawa, abantu bamwogeredde, naye nsaba omusisinkane Mukama, okwate ku mutima gwe, okwate ku mmeeme ye. Nsabye omuddize essuubi, nsabye omuddize essanyu, muwe omwoyo w'okusonyiwa. Taata nsabye omwerage, omugambe nti nze mwene, nze yakutonda. Nsabye obakyalire, omwoyo omutukuvu yogerako nabo, omwoyo omutukuvu yogerako nabo, yogerako n'omuntu oyo, yogerako n'omuntu oyo, yogerako n'omuntu oyo. Muwe essuubi nga lye wampa, musibe essuubi nga lye wampa. Waliwo amaanyi gonna agava mu bika nga gajja gabanoonya. Mukama mbeetoolooza olukomera lwo olw'ekikomo, mbeetoolooza obukuumi bwo. Pita bamalayika Abadoni babeetoolooze olukonko, babeetoolooze olukonko olwo olwali wakati w'omugagga ne Laazaalo, kuba omugagga yali eri ng'akaaba asinda. Bamugamba tosobola kuva gy'oli, tosobola kujja eno. Mukama olukonko olwo lwendagira lubeerewo wakati w'abakazi bano, wakati lw'abasajja bano n'emizimu gy'ewaabwe, n'abantu ababawalana, na buli ababanyaga, na buli maanyi gonna ag'ekizikiza. Olukonko olwo olwali wakati w'omugagga ne Laazaalo ndwetoolooza obulamu bwabwe. Omuzimu gwonna gulemenga okusala okujja mu bulamu bwabwe. Buli lwe gubanga gusala gugwe mu bunnya obutakoma, buli lwe gubanga gusala gugwe mu bunnya obutakoma. Amaanyi gonna ag'ekizikiza gagwe mu bunnya obutakoma. Buli muzimu na buli musambwa na buli kyokoola bigwenga mu bunnya obutakoma, mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbalangiriddeko obulamu, mbalangiriddeko emirembe, mbalangiriddeko essanyu, mbalangiriddeko obuwanguzi. Mukama ku guno omwaka nga gugenda okuggwako, nsaba ow'abakazi bano essanyu, nsaba ow'abasajja bano essanyu, era n'ogujja Mukama gubeere mwaka gwa bujulizi, gube mwaka gwa buwanguzi. Mukama nze asaba, nze omwana wo Mukama onkoledde ebikulu bingi, era byokoledde nze ne bano bibakolere, nga bondabikidde nabo balabikire, nga bwewampa obuvumu ng'eggwe essuubi lyange. Tewali mwana wa muntu yenna ayinza kukola kintu neŋŋamba nti guuni ankoze kino, ne bano bawa obuvumu obwo. Kwata ku mutima gwabwe batunuulire ggwe Mukama mu birungi byonna, beebazenga ggwe ne mu bibi byonna, era batunuulirenga ggwe. Nsabye Mukama okwate ku mutima gwabwe, era Mukama nsabye oleete okusasula eri buli mukazi na buli musajja alina kye yafiirwa, gwe yabba ssente zaabwe. Kaakano nkulagira tuma bamalayika b'obutonde bakwate, yogera omuntu oyo, nkulagira ggwe musajja gwe, nkulagira ggwe musajja gwe, nkulagira ggwe mukazi gwe, nkulagira ggwe muntu gwe eyanyaga ssente z'omuntu oyo, nkubuza emirembe. Tuma bamalayika ba Katonda bakwate ku mutima gwo, bakyuse omutima
mutima gwo, bamalayika b'obutonde bakyuse omutima gwo, bakyuse endowooza zo, osasule ssente ze wabba, okomyewo emirembe gya muno gye watwala mu linnya lya Yesu Kristo. Katonda omulamu, tuma ekigambo kyo Mukama, tuma ekigambo kyo Mukama kinunule abantu bano, tuma ekigambo kyo Mukama kubanga bo bennyini Mukama bano kigambo kyo, bano kigambo kyo oyogera mu Zabbuli nti olituma bamalayika bo okukuwanirira, bali wano Mukama kubanga okumuwanirira, bali wano Mukama kubanga bakutaddemu okwagala kwe, era wasuubiza Mukama ti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Mukama wonya abantu bano, wonya abantu bano Mukama, wonya abantu bano Mukama, bano bendi nabo Mukama ye replacement gy'otaddewo Mukama be bamusaba leero be baaloni mu linnya lya Yesu nsabye obayimuse Mukama, nsabye obayimuse Mukama, bagonderenga eddoboozi lyo, bagonderenga ekigambo kyo Mukama, obayimuse obatambuze bano be bayoswa, bano be bayoswa, bano be bayoswa, bano be ba Eliyazari abasikira Aloni, bano ba Eliyazari kulika abasikira Aloni kubano, kulika abasikira Aloni, kulika abasikira Musa mu linnya lya Yesu. Bano mbalangiriddeko okuba basumba ab'amaanyi, abaweereza ab'amaanyi, abaweza b'ebitiibwa, bawe Mukama byonna bye beetaaga Mukama kubanga kyawandiikibwa nti ensi n'okujja kwayo yonna ya Mukama, ensi n'okujja kwayo byonna bya Mukama. Nsabye Mukama bano abasajja n'abakazi bawe obugagga, bawe emirembe, bawe omukisa, bawe essanyu, bawe amagezi agakema emyoyo. Omulabe Sitaani nga ne bw'akola atya takyayinza kubasula mu butego. Nsabye Mukama nga bwe wabayingiza mu Truth and Justice, nsabye Mukama weebungulule obulamu bwabwe, weebungulule bamalayika abafugira ku byoto bino ebya Truth and Justice, abafugira mu mazima kubanga Yesu Kristo gwe mazima era gwe musana, oyiye ekizikiza temuli n'akatono. Nsabye omusana gubaakire, amazima gabakulembere, omusana gubaakire emisana n'ekiro. Pita malayika, pita bamalayika, pita malayika abakulembere mu mpagi ey'ekiro ekire emisana, abakulembere mu mpagi ey'ekire emisana, abakulembere mu mpagi ey'omuliro ekiro mu linnya lya Yesu nga bwe wakiraga Mukama mu kisiibo kino. Nsabye bano abakazi obasitule, obayimuse, bano abasajja obasitule, obayimuse mu kisiibo kye tutandika olunaku olw'enkya, kiwonga mu mikono gyo, bano ke bakwate ku byabwe, bano ke bafune essimu ez'enjawulo, bano ke balabe ebintu eby'enjawulo, bano obulamu bwabwe ke bukyuke okuyita mu kusiiba okw'ennaku 7 okw'okusinza n'okutendereza. Nsabye Mukama oviireyo abakazi bano, oviireyo abasajja bano mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kampiteko wano bendaba wano ku gundi ku request, aba request nze ndabe oba tunasobola okwebuuzaako ko twaba tunasobola okubuuzaganyaako bakinasoboka. Kiraka tekisobose. Ayagala okujja ku screen wano ddamu osindike request tulabe oba kinaasoboka. Ndabe oba kinaasoboka. Manjala twebuuzeeko mbabuuzeeko. Ndaba request ziganye. Request ziganye okugira kyokoddamu. Nsabye Mukama abawe omukisa, abakolera obulungi. Paulini Mukama akuwa omukisa bannange. Mukama abawe omukisa. Nsaba Katonda abakola obulungi. Mukama abakola obulungi. Bannange request nga ziganye. Bannange ziganye. Ngezezzaako ko addinga naye eganye. Mukama bampeera omukisa tusisinkane ku Sunday ku nsonga ya spiritual y'okukema emyoyo, ate era nga tulinamu ne spiritual growth kubanga omulamwa guno gukuza ebintu bina gukola spiritual growth ate nga tutuyiga n'okukema emyoyo. Mukama bawe omukisa, mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Mukama ampadde akadde. Tugenda kuyingira mu kusaba n'okusiiba okw'okutendereza, okw'okusinza n'okutendereza. Mbasaba buli omu waali bannange, buli omu kikume mu mutima gwo,
oba olina byokola oli mu kwoza bintu sinza. Katonda ayagala abo bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukati mu kusinza ng'osinza Mukama oyo omutukuvu gw'oba okoola yekka Mukama oyo omutukuvu maamira obulamu bwange. Maamira totaba na kusaba baana, tosaba musajja, tosaba kiki, no, nsinza businza mugambo bwakabaka bwo bukke mu bulamu bwange. Ekitiibwa kyo kirabisibwe awo kawali okonyezebwa. Bannange Mukama we bw'ekitiibwa Petula n'osobola okubaako ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama abawa omukisa. Mukama abampeera omukisa mwenna. Petula, Madam Molini, Madam Petula, Madam Molini, Madam Mami Fiyo, Mami Paulini, bannange, Mami Aisha, Mami Rema, bannange. Baagala nnyo mu linnya lya Yesu. Kambasiibule nyiza okuba nga sanayagala kubavira naye kambasiibule mweraba nsibe bulungi.